come back, you want to come back, bannanga I want to come back. Okitegeera era babeerawo mbu you want to come back mbula okuba nkozesa ono omwana omuto you want to come back ekituufu kiri nti I want to come back kyemugaa kibaluma amubaaka mundeke ennyumirwe come back yange. They don't want me to come back ate baagala nsibire mu makomera kola ki kunsiba banange bangi balaba ndi coming back kati kibaluma gwo tomanyi banwanisa muganda we waliwo n'aba blocking account zange okunnemesa ogwenga viral baleyo bazirwana noda nja kukkiriza nti omwana yakoze kyamaanyi nnyo ku kamubaaka yange kyovola bamufiiririra kyovola bamulwanirira nwanirira eddembe lye nange okitegeera. I'm not fighting to come back. I'm already back. Kati gwe nkulaga mu simu yange akayimba obwala obuto buli wenyipita bakayimba nkutidde tekali nokuzanya no ku TV ne bana abantu ba TV basi okimanyi mbuno waliwo TV yagano ozanya akayimba ako mbola okuba mulimu ebiteeteeyi naye bannange abantu bameka abakalaba abantu nga bambadde ebiteeteeyi sobola yagano zanya akayimba kange mu mulimu abambadde ebiteeteeyi naye ng'abantu bambala ebiteeteeyi Uganda naye bala okitegeera abantu bambala ebiteeteeyi abantu bambala gomesi abantu bambala buli kika ky'engoye z'abakazi ku TikTok okwo bangi bantu bakola content ow'abakazi naye muganda wange abantu tebaagala nkaminga ebbaaka nekimulina okumanya nje I want to come back. Kati wuliriza bino ebintu byakukwata mpolo n'omwana akamulabira omwezi ogwo gumu okuddamu okukolagana naye oba namwe akamulabira omwezi gumu temunsubira kumukyusakyusa mangu ntyo oba ekitegeera nze mukwata mpola ng'omugezi oba ekitegeera ekintu ekyo ngezaako okumufeedinga my character oba ekitegeera ngezaako mpolampola naye olutalo lunene kyova olaba njagala ngambe bannayuganda omwana ono bagira bakola ki bamulekera future kuba akyali muto. Boloza balina kwogera ki era be bale bannwanisa waliwo ne gwe nalabye era ku TV ng'ali yawoza bisi sejanze ebigambo ebiswana biyisa mukamwa sebo ng'ali yampoleza mbu sebo nze mbu nafuuse bisikisi naye nga bannayuganda ebbanga lye mundabidde lwaki ekigambo ekyo mukintaddeko mwezi guno temwagala nkaminga ebbaaka. I have atulina nakamize ebbaaka era kakati bagenda kukakasa nti omuziki gukoze eki gutandise. Kambuze ko boy akireta n'engeri gyo ino omwana oyo omuto ate ng'olufu ne family yinza okuba nga temanyi wawe singa bafunye obuzibu oyinza tandikira kati ngenda kugamba kino wammanga nze nkugambye natandika okubeera nzekanga n'emyaka 14 naye nze nkulidde mu mayumba g'abantu agasukka ago 5 nga sibalinaako Luganda naye nabo nga tebamanyi waffe nga bwe nakugambye nti nze Katonda yanwanira ki entalo zange ono mwana ngenda genda ewaabwe nga talina kizibu kyakoze ki kyeyafunye ate we ngenda genda ewaabwe n'ensi yonna egenda kola ki kukiraba nti nkoze ki nti ngenze ewaabwe oba onfuna naye saawa zino omwana nakamufuna omwezi omu. Ani agenda okuweerera omwana oyo fees? Weebale kubuuza kintu kyakusoma. Omwana ono nakamufuna omwezi gutya ebiseera ebyo byemumulabiddemu bibadde biseera byakuza abaana ku ssomero nze nange nina abaana ndi musajja muzadde balinga abo mbadde mbaza ku masomero mu mbeera eyo ekirungi namubalaze kakati gwali eyo gwe yeefuula nti omulumirirwa nnyo take him back to school oba kitegeera n'ekirala bw'obeera oli ng'owulira omulumirirwa nnyo bw'oba toli bali eri jangu muku pasa sempa ajje muwo omuki omwana ono oyogedde bulungi ajje muwo omwana ono mwana abimanyire ebyokutambula okuva ano newali kuba ye bwati ajje mumuwe. I don't give a shit for that.
sisuubira kale like mwaze kati nze simwagala kubyanjoge kati nga mwagaza kibana yayogera ku njala wazijjako ebyala nabijjako mtumundako nakyo oli musajja wa Katonda nange ndi wa Katonda Katonda musabe kiro n'emisana nze ndi wa Katonda nnyo Bible owai boy wali wakoma mu kyakuma ene kyawunsola nakoma mu pitu nga sisina kazungu wadde kemanyi muntu naye kyewunsa ndi manyi oluzungu ate I have my accent olujewa simaje naluja ku sweet okwo nali nzungira naye nkugamba ki baba bagambe mu luzungu nze sagala nnyo kwesa ku ddaala like nyinza otangira mu kyokuna banze and what do you want to be after I want to be like njagala kale like njagala beera muyimbi naye nga era ne bwe nayimbira wano like ekyentegeeza ne bwe nayimbira wano kale nti like abantu banvuddeko ne bwe nayimbira wano era bagenda kusigala banzuganya okitegeera like I want to go Henry nze ngenda gy'oli ekisembayo abantu nga alien skin bakwa lwaki toddayo ewamu because I don't want it bazadde bange bangoba because bali tebabya like kale tebangoba like nagenda olaba nga kisuse bwaffe nga babogerako ku kyalo nengamba why kanesikemu lwaki tobeera nga musajja because I feel like a girl you know obeera wa mbeera ne Uncle Henry ewammwe ewaffe mbeera Ishongolero ewava Ishongolero ndi mwana munyankole bazadde bamanyi gy'oli bamanyi bulungi nti ndi mu kibuga era tebayinza kuba nga tebandaba ku TikTok how old are you me 15 osoma ngenda tandika ku mandi okusoma gy'otambulireyo abantu bakulaba batya by the way ngenda baga mumanyi lwaki njogera nti njagala genda mu America kansooka nkibagambe bulungi like oba otambula omuntu n'akuzoganya n'akuvuma like n'osirika n'otambula wali nga basatu bakwagala musanvu tebakola ki nga like tebakuliimu nnyo kale nga bw'obimanyi nti balowooza nti nze ndi biri bisekiso balowooza nti nze ndi biri okitegeere kati nze just I have my talent nkimanyi nti ndi muyimbi so ebyo tebinkwatako kuba ebiseera ebisinga bye bakuba baba banoonya ssente mu bbala nga bagenze kuula kati so nze engeri gye ndi omuyimbi sofuna ssente zange kati ki ekiba kintwala mu bbala okukuula so kyogula njagala nnyo ogenda mu America for that by the way n'ekirala abantu bwe bati mubalabyeko mu Uganda wano mukoze eki naye kyendabye bannayuganda engeri gye tuli nti tuli bantu bannono ng'era bondabye bwenze nga nnyambadde mu ngeri yaki ey'ennono ekintu ekyo kirabeka kitu disturbinga nnyo obuki obwongo so tufundikira tujajinze abantu bwe bati oba okitegeera ate mu kubajajinga ne bammibwa emirimu oba onfuna bwe bammibwa emirimu ne bagobaganyizibwa nga bwolaba ono omwana nti yagobaganyizibwa kuva mu famire ye oba okitegeera at the end of the day abantu gye bakusindika oluusi gy'okola ki gy'olaga mbadde nsaba omwana ono tuleme kumusindiikiriza mwezi embeera ze mwagala okukola ki okumusindiikiriza mbadde njagala tumusindiikirize mu kubeera muki muyimbi mu kubeera nga ali mu talenti gy'akola ki mwanje banamawule tukiriza bafuneyo omukisa okukubuuza omuntu anakusibisa oba omulaba nga bw'oyogedde mu statement yo aside from media why are you silent ng'amateeka wegali bw'oba nga sirituufu gye bakuyita kati nze ate nno mwanje nina ekintu kye nayiga nze serwanira ntalo nze sina lutalo lwe nali nnendwaniddeko ku nsi kuno genda maaso n'omutima ne gutelela nze mpiringa akapativu nga kuntudde kumpi wano. balamusiza nnyo bannayuganda amanya n'eddoboozi yenze Henry Mwanje ndi wano eno oluvannyuma lw'okufuna ebigambo ebingi oba tags ez'enjawulo nga bantagingamu social media okwo n'ebyendabye ku TV nga boogera ku limba lwange olw'obuwala obuto abantu balina engeri gye babuzaabuzibwamu bwe nayimba ekigambo obuwala obuto
balabika bawulira nga nze yali agamba ba under age naye ndi mweno press conference okutegeeza nti sikinali nkola ki nyimbako ekigambo obuwala oba obuwala obuto kitwalanga opposite y'abakyala baki abakulu ebbanga lyonna kibadde kinnuma nga buli we bantunuzaamu kamera bagamba enwe mwanje batugamba oyagala abakazi abaki abakulu ekintu ekyo nno nga kinnuma so paka mukama lwe yampadde omukisa nenfuna idea eyimba ku buwala obuto ate ekigambo obuwala obuto kyo mbadde nkikozesanga ebbanga ddene nnyo waliwo n'oluyimba lwange olwa awululu nakikozesaako bwe nayimba ne ŋŋamba wajjanga abalala nga nkulaba olina amalala nakuyita buno obuwala obuyaayeyaye oba kitegera so nze ekyo ekigambo obuwala kitegeezera abawala ne bwobeera ggwe abawala n'obuwala ekigambo ekyo kitegeeza ekintu kyekitya kyekimu naye juzi wano nalabye Pastor Sempa ng'ali ku TVM nga nkonjera obuseegu nga omusajja yanjogeredde ebigambo Pastor Sempa eno conference ngikoledde ggwe kubanga mu nsi eno bw'otandika okulaba ate nga abantu abakulu bakuyinako complain kaba kaseera okubanga ojja n'otangaza eggwanga kuba nze mbadde ngambira nga sibifaako nnyo naye bwe nalabye Pastor Sempa ne ŋŋamba kati wano kikoze ki kigenze wala bannange omuntu anaakusibisa oba okola ki oba omulaba Sempa ayagala kunsibisa kusinziira ku statement ze nakoze ki ze nalabye ng'ayogera nga ndaga wuuyo ensonga zange yazitutedde wa bbalamu ng'omusajja ayimba atya ku buwala obuto bannange singa nsobola balaga ka vidiyo ako ke yakoze kuba nakafunye ng'ali ku TVM bwe yayogedde ekigambo obuwala obuto wennyini yamaze n'anyigawo ekigambo obwana obuto mulina engeri gye mubuzaabuza ekigambo ekyo obuwala obuto n'obwana obuki obuto ekitegeera ekintu ekyo saayimbako obwana buki buto n'ekirala bannange nze ndi muyimbi sometimes mutukkirize tubayiiyize ffe tuyiiya ebintu nga tuyina kye tusinziirako tetumala gayimbayimba kitegeera tetumala gayimbayimba generation eno ejjuddeko abaana abawala abato bangi nze bwe ntambula mu mabaala mbasangayo bwe bati nga bajjudde buli bbaala ogisangamu obuwala obuto okitegeera ekintu ekyo so nensalawo nyimbire abaana abo ate bongere okufuna confidence kuba abaana abo ebiseera ebisinga baba tebalina ssente obwo obuwala obuto newankubadde tebulina bizibu bingi so bulina engeri gye bwekubamu free ne busalawo okucakala naye bwe buvaawo bwe bugenda mu bbalayo ne busangayo bano abakyala beekoleddemu ku ssente butandika okubeegomba ne butandika okuyiga emize emibi emize egy'okwagala okweryamu like mbu nabo bubeeremu ne kuki ne ku ssente nenjagala okuyimbira abaana bo nembaga naye tubaagala yadde temukola ki temuyina ssente tubaagala we love you obuwala obuto ndowooza lwa nsonga nakozesa omwana ono muki mu challenges zange okitegera nga mulenzi ate nga yeeyisanga omuki ng'omuwala onfuna ndowooza ate ne batandika okugamba ndowooza buno bwe bwana obuto bwe yali ayimbako no si bwe kiri ono omwana nze namulaba dda before you people nga temunnamulaba naku media newankubadde ngenza okukola naye challenge eza luno oluyimba lwange olw'obuwala obuto mwamulabako dda naye nze nali namulaba dda before even okubeera nga mumulabye kuki ku TikTok so ng'era ali mu character eno eyo gye mumulabiramu ey'abawala bwe nabeera naye ne tutuuka ne tulemagana n'agenda n'abuna streets zonna naye nkakasanga era buli walaga alemagana n'abantu kubanga ye yagamba yembeera zizezo ye yooyo bwatyo bwakola ki
bwali era bw'ogezaako okumugamba nti gezaako kweyisanga abavubuka ofuuka enemy we. Mu bufunze nti ono omwana abeera ku street oba abadde abeera ku street. Ate sigamba nti talina bakola ki bamuzaala, alina bazadde be, negoloza lwaki tali nabo. Ku lwange nze ngamba ensonga y'emu nti ne bazadde be bagezangako okumugamba nti beera ng'omuki weeyisenga abalenzi. Oba okitegeera, naye ndowooza ye kozi nze kusinziira bwe mulabye kimuto kyalinga obwongo. This time around bwakomyewo ewange nga mwenna mulabye eyo, bwakomyewo yakomyewo nga ngamba Uncle Henry nsaba kubeera kuwana eno kubanga akimanyi nze mu kumwaniriza saamwaniriza mu kusookera ddala saamwaniriza nti njagala kubeera nga mukozesa content oba kumuteeka ku TV. Ne wano gy'oli abalamu we namutadde ku TV, we namutadde mu content, saalina kirowoozo nti ngenda kuddamu okukola naye ka video akaki akalala. Nakolamu naye awo just ka video kuba already yansanga olimba lwange nalutadde olw'obuwala obuto. Ne mugamba gyatukolemu ka challenge. Bwe tukolamu ka challenge, bwe mba nga nkapositinga ne nteekako caption ne ngamba nti oyo nno gwe mulaba mu red mulenzi temubuzaabuzibwa ne muyita omuki omuwala. Awo ka challenge ne kagoyinga viral cause abantu baali bamulaba naye nga tebamanyi nti mulenzi. Nze mblowinga cover ye nti obulamu bwali bumutambulira mu mbeera eyo bulungiko ng'alaga abantu basanze abamu abalaga nti muwala n'abayitako, abalala n'abalaga nti mulenzi be yeetaaze okutegeeza ensonga eyo. So laba nze bwe mblowinga cover ye nimbaga bannange ono muki mulenzi era ka video kagoyinga viral nnyo. Awo nange ne ntandika okukola bu video bulala nga ndi naye kubanga ate nali ndabye nga kinkolera okutambuza olimba lwange olw'obuwala obuto. Okitegeera n'ekigendera kyange tekyali kyakubeera nga nkola naye video buli kadde, naye kiraba nga kinkolera okutambuza olimba lwange kuba mwali temulwadde matu era I will admit nti yannyambako nnyo okutambuza olimba olwo. Sigenda kubalimba ssaawa zino olimba olwo waliwo nga zeesigamira ku nsonga yo n'omwana nga balowooza ndabika ndi wa biri ebintu oba ngezaako ku promotinga biri ebintu byesobola kubanyonnyola wano eno, naye nga si bwe kiri. Nze ndi musajja muganda awa ennono ekitiibwa, ndi musajja muzadde, nina abaana era nno ensonga lwaki nyambadde bwe nti kitegeera ensonga lwaki nyambadde bwe nti saagala muntu yenna abuzibwe olwa enkola y'omwana ono oba ekibeera kye. Ono mwana si waabali si waabiri, just omwana ali talented ye ng'omuki ng'omuntu era nkolagana naye ng'omuntu ow'ekitone ate ekyenjawulo, ali very talented era mwabatamwagala abali eyo abamulabamu ebituli mwesiina nange kyembaagaza kuba abamwagala mbalaba bangi, abamwagala basobola okutegeera kyayitamu era abo betwagala ssaawa zino basigale nga bamwagala nga bamwagira kubanga nkakasa mwenna abeefuula waliwo boosanga eyo nga beeyogeza Henry Mwanje oli awo omwana omuyigiriza ebibeera logologo nogaana gwe baneeno balowooza gwe basoosa kale balowooza nze nsobola okukkiriza omuntu okubeera bw'atyo, naye ekibuzo kyange kiri nti mmwe abagamba nti njigiriza omwana ebibeera beera mwe kye mugamba gwe musoosa okulaba eyo oba abo be mulaba abakulu eyo babazaala bakulu nabo babeera bato
abantu bwe bati gye bali batubeeramu nammwe mubalaba eyo bananga abankwata ku video kyemugamba temulabangako banamawulire kambabuuza ekibuuzo temunnambuuzayo ekibuuzo kyonna kyonna temulabangako omusajja bw'atyo yenna nga yeeyisanga abakazi ebbanga lyemubadde ku nsi pressure temulabangako basajja bwe batyo bangi eyo abo nabo tebabazaala nga bakulu babazaala bato ekyenjawulo nti ono omwana alina extra talent nti ate ye mulala ate talinga abo nno be mwali mulabyeko ekyo kyenjagala nakyo mbakakase mulaba bakulu ono omwana akyali muto lwaki tomugolola nga akyali muto gwe kyogamba abo abakulu tebalina bazadde oba tebalina paasi zibagolola because nze njogera ku talent I love his talent omwana ayimba Bannayuganda saawa zino bakimanyi mu kusooka nalimba agamba nti omwana alina talent nga balowooza mbalimba ne bamala ne bakizuula ne bakimanya nti alina talent musajja muyimbi ennyimba ze ziriwa tanasumulula ku nnyimba zonna kayimba ke ku TikTok kwe kali sinakateeka ku TV lwa nsonga buli kimu nkikwata mpola ate nakamulaba omwezi ng'ogu nga gumu kale in fact mwe mwamuyingiza mu showbiz ennyo kuba mwamwagadde abantu bamwagadde nze nno mbabuulira era gwali eyo nga tomwagala ogenda nno kuwulira bubi nnyo gye bujjaawo nze nno kati nkolagana naye nga bwe kiri nti nno yajja n'angamba anko kambereko wano wuwo olira bulungi ate nga nkimanyi bulungi nti abadde abeera ku street bwasula wano bwasula wali so bwe nabadde naye nendaba nga ate abantu bamwagadde ate nga muyimbi nga alina ekitone nenjagala nti elevating oba okitegeera ye mwongereyo yeyagale like abeere proud kuba era ekyo kyali like ekitone kyalina kina lwa nsonga naye era akola ki akyagala nga bwe nakugambye nti nali namulabako dda nze we nasooka omulabira yali si muyimbi tiyandaganako nti muyimbi just yali azina buzini buzina bwe okitegeera naye ebbanga ate lyamaze nga twawukanye ku street n'agenda n'ayongeramu naye okukola kyokuyimba n'addamu okumulaba nga ndeetera buyimba nga ngamba anko nakozeyo akayimba nga bwaddayo nga bwadda nga bwakola ki nga bwaddayo kozi nze nina enkola yange siiraga muntu ng'olina empewo sisobola kugamba mbukola ki mb'omuliro guugwo ate ng'olina empewo omwana oyo wanava mu karakiteyo gyatambuliramu jjukira ogambye akuyamba okutambuza kontenti we nti kontenti we tajja kutambula maze mu karakita ate kyogamba nti buli luyimba lwengenda okukola ngenda ku bantu nze yakoze oluyimba lumu obuwala obuto era yalukoze ne lugoyinga viral oba okitegeera ekyo kyo I'm happy for that nonno era yensonga emu lwaki ndi kumuddiza ndi kumukolera bino byonna bye mulaba nkola ki nkola kubanga ate nze nange mmanyi kyali ekiki ekituufu obuvumu obujjawo bubeera naye nga ne famire yamulemwa bigambo ebigenda mu maaso n'okwogerwa era n'ebirijja mu maaso nga byogerwa tebikufiirize ne famire yo okwawukana kakati olaba ono omwana nze obuvumu wembujja nkimanyi nti nno mwana muto oba okitegeera muto ate ali ku street kyogamba mugobe kale muleke addewa so you prefer him okubeera ku street lwaki totayo ewamu because I don't want it bazadde bange bangoba because bali tebabya like sky tebangoba like nagenda olaba nga kisuse bwaffe nga babogerako ku kyalo nengamba why can't skim lwaki tobeera nga musajja because I feel like a girl, you know. obeera wa Mbeera ne Uncle Henry ewammwe ewaffe mbeera Ishongole. ewava Ishongole Ishongolero ndi mwana munyankole. bazadde bamanyi gy'oli Bamanyi bulungi nti ndi mu kibuga era tebayinza kuba nga tebandaba ku TikTok. how old are you Me 15 osoma ngenda tandika ku Mandi okusoma. gy'otambulireyo abantu bakulaba batya By the way ngenda baga mumanyi lwaki njogera nti njagala genda mu America kansooka nkibagambe bulungi like oba otambula omuntu n'akuzoganya n'akuvuma
like n'osirika n'otambula wali nga basatu bakwagala musanvu tebakola ki nga like tebakuliimu nnyo kale nga bw'obimanyi nti balowooza nti nze ndi biri bisekiso balowooza nti nze ndi biri okitegeere kati nze just I have my talent nkimanyi nti ndi muyimbi so ebyo tebinkwatako kuba ebiseera ebisinga bye bakuba baba banoonya ssente mu bbala nga bagenze kuula kati so nze engeri endi omuyimbi sofuna ssente zange kati ki ekiba kintwala mu bbala okukuula ya so kyogula njagala nnyo ogenda mu America for that. By the way, n'ekirala abantu bwe bati mubalabyeko mu Uganda wano mukoze eki naye kyendabye bannayuganda engeri gye tuli nti tuli bantu bannono ng'era bondabye bwenzize nga nnyambadde mu ngeri yaki ey'ennono ekintu ekyo kirabeka kitu disturbinga nnyo obuki obwongo so tufundikira tujajinze abantu bwe bati oba okitegeera ate mu kubajajinga ne bammibwa emirimu oba onfuna bwe bammibwa emirimu ne bagobaganyizibwa nga bwolaba ono omwana nti yagobaganyizibwa kuva mu famire ye oba okitegeera at the end of the day abantu gye bakusindika oluusi gyokola ki gyolaga mbadde nsaba omwana ono tuleme kumusindiikiriza mwezi embeera ze mwagala okukola ki okumusindiikiriza mbadde njagala tumusindiikirize mu kubeera muki muyimbi mu kubeera nga ali mu talenti gyakola ki mwanje banamawulire tukkiriza bafuneyo omukisa ogukubuuza omuntu anakusibisa oba omulaba nga bw'oyogedde mu statement yo aside from media why are you silent ng'amateeka we gali bw'oba nga sirituufu gye bakuyita kati nze ate nno mwanje nina ekintu kye nayiga nze serwanira ntalo nze sina lutalo lwe nali nendwaniddeko ku nsi kuno omwana mubeeramu kuba nze nkulidde ku street nange natandika okubeera nze kanzeka nga n'emyaka 10 n'egyo oli yankuba nengenda ku poliisi bwe ntuuka eyo ne bangamba genda oleete ebbaluwa y'omusawo genda oleete biki bwe kitegere ekintu ekyo nesikola ki nendaba nga biwanvuye saddayo okuva maka kaseera nze Katonda yanwanira entalo zange bangi bendabye abanvumye okwo nga mpulira nsobola nobasibisa no bagenda kusasulira bw'oba onvuma nze nga sina musango nonteekako ekyo ekibeera Katonda balaba nze serwanira lutalo luna lwonna Katonda yanwanira entalo zange kitegeera Pastor Sempa abo basajja bakulu bakkirizibwa okwogera ku nsonga zibalaba ezitali nki ntereevu naye ate Pastor Sempa kala mmalamu nnyo amaanyi ku myaka gye gyakola ki gyalina bw'abanga talabangako bantu kikula bwe kiti okitegeera amalamu nnyo amaanyi yamazemu nnyo amaanyi in fact kimanyika nnyo nti genda maaso n'omutima ne gutelela nze mpiringa akapati nga kuntude kumpiwa no. Thanks for laughing. Bianca Bianca bakube kali akayimba ko Bianca So I love this flower. Let me see. Oh my gosh. I'm so excited. I beg your pardon. What have you said? Naye mwebale kunjagala ba guys.